Butereevu kansubire nti nno mwasiibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mujje bali ku gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero. Mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda gy'omuze emirembe, agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nassolo ge gange mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako updates mukwano gwange. Kye nkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde oleme okubeera nga ate missing out. Yes. Naye nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala y'ag'okubeera nga waliwo munnamateeka amannya ategerekeseeko nga Ronnie Mukisa. Ono bw'atyo yakubiddwa amasasi agaamutiddewo omutemu atanategerekeka bw'atyo yamubazizza munnaye ng'ayingira amaka ge ekajjansi bw'atyo n'amukubirawo amasasi munnange agaamujje mu budde. Ono abadde akolera kampani ya IBC Advocates mu Kampala era nga bambi tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe agulamuze kisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano n'abo munnange abaamujje mu bulamu bw'ensi eno tusaba bakolebweko nga munnange amateeka we galagira senga baba bakwatiddwa. Wabula nga buli wiiki kati munnange tufunayo omuntu akubwa amasasi oba omuntu eyeekubye amasasi kwegambayo Uganda yatabuse yakayidde ddala. Wabula nga sinneeyongerayo mukwano gwange nyongera okujjukiza Hajji Mukisa Karim. Hajji Mukisa Karim omusomi w'edduwa waali ku lulwo gwe wenna mukwano gwange atawaanyizibwa ebizibu eby'enjawulo. Olina endwadde ezikusumbuwa, obufumbo obuyuuga, olina ebizibu mu bizinensi, mu by'emirimu, kwegamba buli kizibu kyonna ekikusumbuwa weekwase Hajji Mukisa Karim omusomi w'edduwa asobole okubeera nga ate munnange akulombera ku dduwa ey'omukisa. Ono nno munnange asangibwa wali Bujjuuko Mityana Road. Wabula ng'osobola omufuna ku nnamba y'essimu 0778929141. Kwali ku mukutu ogwa WhatsApp era butereevu w'omukubira ennamba eyo eyitiramu ddala bulungi. Ojja kuba omufuna mukwano gwange ebizibu byo byonna ojja kuba obisiibudde. Yes, so nga ate naawe yeetaaze apartment ey'omulembe ate ku bbeeyi eya wansi mukwano gwange weekwase aba West Apartments. Bano basangibwa wali Seguku Katale. Osobola okubanoonyaako ku nnamba y'essimu eri awo ku screen yo. Mukwano gwange beekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa. So ng'ate ebyo tubitadde ku bbali mukwano gwange y'ebbajjo ffenna tumumanyi bulungi ng'amannya ge ag'obuzaale ye Andrew Mukasa. Ono munnange alina ekirwadde kyali mu kutoba nakyo era we twogerera ali ku kitanda. Tali bulungi n'akamu n'akeddagala era bambi tumuteekeko omusaala asobole okubeera nga bambi asuuka obwo bwonna obulwadde obumusumbu asobole okubeera nga bambi addamu ate akwasaganye emirimu gye. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye Honorable Mukasambidde. Ono bw'atyo hotel ye esangibwa wali ate e Masaka eyitibwa Elsi. Ono erabika yakumuva mu ngalo olw'ensonga nti munnange alina ebbanja eddene eri kyamulemye okubeera ng'ate asasula. Kati nno munnange gwe wenna asobola okubeera ng'ate weeyemba mu hoteri eno olina ennaku 30 okubeera nga munnange ogenda hoteri eyo munnange ate ogikwasaganya osobole okubeera ng'ate ogyegulira bw'atyo munnange okwasaganye emirimu gyo. Otherwise ye Honorable Mukasambidde alabika munnange ebbanja ate limulemye okubeera ng'ate asasula n'olwekyo hotel egenda kubeera ng'ate erugenda. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali mukwano gwange. Agali mu nkubo kigambibwa mbu Hajjati kulthum alabika ye munnange gaakaaba gaakomba olw'ensonga nti waliwo ebifaananyi ebyagenze maaso n'okubeera ng'ate bibuna emitimbagano nakati bikyatambula ebyokubeera mbu engini ya Acram gwe tumanyi ng'omwami we bwe munnange yayanjudde omukyala omulala. Bino munaye tetunnabifunako bukakafu buli awo wabula bikyali mu ŋŋambo era okunoonyereza munnange kukyagendera ddala mu maaso wabula nga bineno tebinnabeerawo. Hajji Acram yalabiseeko ate mu Katambi nga munnange akaaba amaziga amayitirivu ddala nakati naguno gwaka tetunnategeera kiki kyabadde kimukaabya wabula nga g'amaziga yabadde akaabira ddala mayitirivu era oluvannyuma lw'amaziga ago wayiseewo essaawa ntonotono ne tulyoka ate munaye tufuna ebifaananyi ng'omukulu alaga alina okukya okwanjula kwaliko. Tetwategedde oba kukwe wabula kye twategeddeko kiri kimu nti engoye ze yalimu nga munnange ayanjula Hajjati kulthum ze engoye ze ezimu ze yabaddemu wabula ng'ate gw'omukolo gwa njawulo. Ekituufu tetunnategeera oba yabadde bestman oba ye yabadde ayanjula, ekituufu tetunnakimanya naye nga byonna ebinaaba bizuuliddwa mukwano gwange butereevu nja kuba ate mbikutuusaako waneeno wennyini. Hajjati kulthum ye mukazi wattu tannabaako kyayogera
kyayogera ku mbeera eno wabula alina akatambi awo kalabikiddemu nga talina kyayogera asirise mukazi wattu era ng'alaga talina buzibu obulamu bwe ye butambulira ddala bulungi. Kati nno munnange bye byate ebigenda mu maaso eruuyi eyo kyonna kyonna ekinaba kizuuliddwa butereevu nja kuba ate munnange nkikutuusaako waneeno naye nga tusaba bino nno munnange bireme kubeera bituufu yadde n'akamu n'akeddagala. Yes. So nga ate mukwano gwange ebyo nabyo mbitadde ku bbali ngenda kuba ate nkulekerako akatambi kano munnange ka basajja mivule bwatyo yavuddeyo ng'alaajana pengpeng emabegako yakolawo video n'amusuubiza mbu ajja kumusiyaga bye tutamanyi oba munnange yali abikakasa oba yabadde ayogeramu bwogezi. Kati nno basajja mivule avuddeyo nga mweraliikirivu nnyo era mukwano gwange sigenda kubeera nga ate njogera bingi olw'ensonga nti lubaale w'omulamu tasamirirwa ate n'akuddira mu luyimba bw'atyo munnange taluwoomya ng'oba oliawo oyo eyaluyimba. Kati nno kankakulekereko akatambi kano ogende maaso n'okubeera nga ate okekkaanya. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Hajji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Hajji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Penge yakoze video ng'agamba nti yeewadde omulimu ogw'okunnoonya ku faamu yange ye kennyini ansiyage era bw'anansiyaga agenda kukakasa ng'ebyenda byange bivuddeyo biringiza. Basajja mivulita kunamira mu faamu mbajjukizaako yakaako omuttako kaavaayo oba kananiza okutuuka waliwo ekikyamu bw'okunaamiriza bw'oti mu faamu ba ogenda kufuna ejjembe mmunyo ogenda kufuna ejjembe mmunyo ate nakusuubiza okusindikira abasajja bakusiyage ku faamu okole faamu kwosiiba otambula medicine ngo yali asiiba ebiseera ebyo mwagala kuvuga kya Brian White ng'asindikira ebifaananyi by'amatooke bumbiteekerezo nga faamu si faamu okwo kwosiiba baŋŋambi embuzi ne batekubye mayembe mmunyo manyi nti waliwo omuvubuka gwenyiza okusirika akusangirize mu bisaga z'omwo akunsiyagire ejjembe lijja muva ku faamu basajja mivule va ku faamu naye nina agasajja gemmanyi njagawo emmere galwadde ga siriimu nja kukwata omuntu omulwadde wa siriimu muwe ssente gwemmanyi nga jasi njagala akuggyeyo ekyene ng'alinga akutaddeyo akasaali kuba akasaali kasobola kajjayo kavaayo nabye tolibodwayi watansasule nja kulinda omulasita mugamba ogwo omulimu nze nagukola yensooka kitabo kyamuwulira ogwo omulimu jaggwewo ng'ewagambye basomanya babuboyini babatte nze ngenda kwewoga okusiyaga osookeyo ekyenda penge amanyi bisiyaga era ne gwakutte alowooza kimu ekibonerezo kumulya bisiyaga byebibonerezo byagaba. Penge ye musiyazi tamanyiyo kirala amanyi bisiyaga. Kati obulumi penge bwawulira bwalimu bwayagala nanga ntuuseeko nze omuwagizi wa President Museveni okunkuba emiggo tamanyi nti omuntu alumwa okunkuba ebikonde okunsamba obulumi bwawulira bwe bamutuusaako bali abamusiyaga. Kati bwayagala nange empulire era nabagamba nti penge ebyenda bye byavaamu ayambala pampa era waliwo video gye yakoze nga gamba nti temundaba ebitundu byange ebyekyama ye yawemudde yabadde bwereere ebyo biwero bye yeesiba biwero. Kati ayagala nange ansodomizing andi ebisiyaga anzijeyo ebyenda
kubanga ye kyamanyi. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu. Weetaaga ennyumba ya lunaku lumu, wiiki emu, mwezi, mwaka oba n'okusoba. Weekwate aba West Apartments. Munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes.